ogambe mukyala wo oba omwami ne waba akusaba biri mugambe kamala ogenda okuleeta nakedde tukomewo. Ku lunaku lwokuna mwembasaba kimu timuwe people power our power our power NUP everywhere. Erinya Mwongeto Mayor wa Kasanga Town Council President Mwamba. President abatumide abagala nnyo basebo ne banyabo omusajja tumunyize wasiza tayina wasiza mu maaso mu nnyindo mu matu nemabega tambuliramu eri ebukyamye ebbali n'atera okuba nga tatuukayo nemabega bannakayunga mwebale kyembategeeza eno erina kuba nvuunula bibya kyetulina okukola kiri kimu obusente bujja abatiisatiisa bajjudde okuva e Kasangati paka wano naye bantu nga ffe tetujjamu katengo ekyokukola kiri kimu tukeere tugende tulonde Nakwede bwe tumala okulonda Nakwede teri akugobawo tukuma akalulu kaffe tulonde omuntu atagenda tutiriira tulonde omuntu atagenda kwekkiriranya ono omusajja tumutwala welale meya tayirukyaso meya tumutwala mwebale kushayalinga buli wolonda n'ogenda n'olonda NUP wonna olwo aba atandise okufenyereketa ate era jeno nga bw'abagambye olutalo terunnagwa buli nsonga tulina ogikwata basebo ne banyabo mbagaliza ekisa kya Katonda okuba nammwe tetujja kuzikiza ndi wano ne bakansala bange jeno Kabunga waali jeno Derek waali tuzze kukuuma kalulu kuba twakawangudde dda Ssaabasajja Kabaka Buganda awangaale ndowooza ampuliriza ali ku tusanyusa okubasanga abantu ali mukulembeze laba ekiri Kayunga kyeyalinga nnyo labe meya wa Mukono atuuse kulwakutaano nali wano ntulabula ekitundu akalunga bwe bagamba mumaze okukawangulamu abantu b'e Kayunga muwadde ab'e Mukono essanyu nyongera kubigambo ku basajja muli ababadde wano nebalanga omu ku basinga okuuma akalulu era bankwasiza n'ennamboozi kangulumira gye nakolerako ng'omusawo w'ebisolo results are coming for Nakwede ng'amaze okuwangula kubawonyaawo meya tuli kukeeri mukulembeze musubscribinga ku YouTube eyo wansi olayo abantu 3 tusobole okubeera nga tuweza wanukke subscribinga mukwano gwange banage mbasaba mu subscribing our power ono party nasanaku yana batusako saa mbalayo saa wa atasoka tuwa kachi kapera okay Mathias Walukaga DJ oh Mathias Walukaga sharinga people power our power people power everywhere NUP mbabulireko Museveni atufuze lwa kutya Malcolm X yawandiika n'agamba olunaku lwe tulyejja lwebajja okusuula obuki yabyogera mu Runyaanyimbe yagamba nti when we lose fear then we lose power bwe tojjamu okutya obuyinza bujja kukola ki bujja bava mu ngalo Nakwede naki bijja suulamu naawe akapera katini akafaananyi luli
Nayengo ngono gundi kijambi atanaba kutugalawo. Ndisinga mbadde musasudde mwenna. Mbadde bangenda ne sente mmeka. Basaba ne banyabo. Tuli wano kulwana kwede Harriet Kafero. Oyo mwana mutunulire nga bwatunula. Bw'olaba nakwede olabira ddala Yesu Kristo. Malayika. Yesu yajja afaanana bw'atyo. Malayika mala. Naye teri alyerabira Yesu Kristo. Ate nga tewali akeera ku makya kuba mulango ku leediyo nti bannange naye teri alyerabira ani. Ne bakwata ow'ekitiibwa Sserubogo mu kimanyi yali mukungu Emmengo. Ate nga nange ndi mukungu wa Emmengo. Ne bakeera ku makya bannange njagala tukozesa obwongo. Muntu kyayinza okuwangula okuba chairperson wa disitulikiti ate ne yeetuga ng'anaatuuse mu sente ate ne yeetuga. Ani ategeerera gavumenti eno? Ani andabidde ku kwategeerera gavumenti eno amunsindikire wano mukuba oluyi olwaleero? N'olwekyo kino njagala mukikole mu ngeri bbiri. Mukikole ku lwa NUP ate mukikozese n'obusungu. Eddiini ze tusobola n'eddiini ekkiriza kukola ki? Omuntu oli bw'abanga yafanga olwo omwana yagenda omuddira mbigere. Ekyo kimala n'ONRM n'owa DP n'owa FDC n'omulalu n'atategeera okuba awona akalulu. Olwakola ki? Oli yakola ki? Saagala bigambo bingi. Kyagulanyi antumye okubalaba. N'agamba abaagala yonna kulekyagenda kukola ki? Kagujje kagwake tonyi agenda kukola ki? Agenda kujja. Mayise ne kansala wange wali Edrisa Muganzi wuuno wawubireko. Fenna twaze kumaka era tugenda kuvaayo. Naye wetugenda kusula tebajja kumanya abo tugenda kusula mbisiisira tusule mbisiko naffe tugenda kukola ekiyeekera. Basaba ne banyabo mbadde nsaba nga sinnava waggulu mbawe muto wange ono ekyamani wa disitulikiti ey'Empigi ababuuzeeko mwana muto myaka 28 y'ono wa GDC namboze sola muwa kazinda abantu singa okwogera akali bamala okwogera oba ono oyogera ki y'abaasembayo. People power. Our power. Bannakayunga ze banzitira ssentebe Sserubogo. Kyagulanyi Ssentamu yasindika Empigi era ne bannonda okubeera ssentebe wa disitulikiti era nga yenza asinga obuto. People power. Our power. Ajja okukwata akalulu enkya mu mugambe nti weewe ate ffe ab'Empigi twasazeewo ssentebe bonna twatudde ne bantuma ne bagamba ssentebe gwe baagala ove Kayunga ali omu yekka Nakwedde era bannakayunga temukola ensobi. Bassentebe twatudde ennaku gye tuyina tetwagala bassentebe boogeza luveegeveege, twagala Nakwedde yekka. People power. Our power. Nayise ne speaker wa disitulikiti ne deputy ne vice bonna okuva Empigi era bonna tiimu weeriwa naye tetugenda bbaawo kanso bwagigadde okusa Nakwedde nga amaze okulayya. Kansala kaweya akagambo kamu okuva Masaka okuva mu Masaka site gye nzaalibwa sisobola butamuwa. People power. Erinnya Nanungi IC okuva Masaka site ekulemberwa Florence na Mayanja. Basaba ne bannabo njagala bagamba kino. Bw'oba oli wano ng'oli mufumbo ng'olaba omwami wo akyebuzaabuza abakyala mukimanyi. Wundako. Webale abakyala mutume Bujingo agambye bumme twagala kalulu mubamme abakyala musheyalinge Kayunga akute. People power. People power. Ajja komawo mu phase 2 ng'akola ki? Netedete mutwe mwavu ngenda bawa omusajja eŋŋaŋuli mutwe gw'osiga ebiki. People power. People power.
kimu kyokka. People power. Waliwo ekyalo ekyekayunga kyalimu emmese. Emmese nga nyingi nga zeeyagalira mu kayunga. Mpulira Kayunganga bulungi. mpulira Kayunganga mulamu. mpulira kyatuuka ekirime emibi mpulira ne bagamba oyo kabayiganye emmese tegusuulwa ne baleeta kapa. yayogera Kapa nejja mu maka ekayunga. Kapa netandika okuyiganya emmese ng'eryemu ku emu ebinyeebwa ng'ebitwala na buli kimu kyonna. Bawemmese baatuula nga bwe tuli wano. Bawemmese baatuula nga bwe tuli wano ne bagamba ekintu kimu tuteese tweggyeko kapa. Ne bateesa. Olukiiko lwagenda bulungi ne bakkaanya. Ku ddakiika esembayo emmese enkulu n'egamba kapa eyina akakodi aka esooba nnyo. Y'ensonga lwaki etukwata. Tugenda kusala amagezi tugiddukeko. Nga mmaliriza wemmese omu yagamba katumuyiiza akakodyo. Kye tugenda omukola tugenda mugera nga yeebase. Tugenda mugera nga ali kumpi okomawo tumwambaze ekide. Obuzibu bwali nti ani agenda okwambaza kapa ekide. Ani anayambaza kapa ekide. tegusuulwa Ani agenda okwambaza kapa ekide. Kulwokuna tegusuulwa temumanyi toli mwavu mutwe gwe mwavu okwawukaneko ne bali Atwetedde nsaba bali. twekubireko mu ngalo. Kapa zaalemu emmese zaalemu okwerondako. Ani anayambaza ki? Olunaku lwaleero tulonda anayambaza kapa ekide. Ani anayambaza kapa ekide? Namboze nakwedde mukubireko mu ngalo. Toli mwavu. mutwego gwe mwavu engalo byo yenjavu. Ne banyama olwaleero twavudde e Kampala ndi kansala w'e Nakawa. Nkiikirira abantu b'e Nakawa. Nze ne mukama wange meeya waali wali. Meeya Mugambe. Nze ne mukama wange ow'eddembe waali awo. Ffenna tuli muno. Tombuuza we ŋŋenda kusula naye paka lasiti wendi. Ndi musajja wa mupiira. Bano mukiwulirize. Mumanyi VAR. Abamanyi VAR muwandike omukono. VAR yaleetebwa kuzuula goolo nfuna ntuufu. Ne VAR tetugyesiga ye Museveni. Ffe tugowe goolo nga tuli mu ssente etoole ku lwokuna. Ffe VAR si Museveni. Basawo ne banyabo nze ne bakansala bannange kansala Faizo wadikira ku bantu. Kansala Mpindi wadikira ku bantu. Kansala mwenna bafudde Kampala wadikira ku bantu. Nendooza enkola nga bw'erina okuba bannange kamaliriza. Nyina mukama wange ono ye sipiika w'e Nakawa. Yantwala. Nsaba yogeremu ekigambo kimu ate ove wano weebale nnyo mwebale. People power! Our power! Omusajja afuluuta! Twagala tumugamba batuti. Basawo n'abanyabo yenze Luyombya Godfrey omukubiriza w'olukiiko lw'eggombolola y'e Nakawa. Akaseera ka leero tuzza okukola statement egenda okutegeeza nakyemalira nti inna lillahi wa inna lillahi rajiuna omusiraamu nkutumidde. nti astagafu. la Twagala ku lunaku olwokuna nze bandipulonze mu Kayunga Town Council. Temumuuza bwe nnaasula ne ttiimu yange y'abantu 50. Twagala omukulu ono tumugeme ne COVID waddoke naye. Kye tuli mu kukola tuli mu kudipulonga biyambira ekigenda tutwaleetera mu ki. N'olw'ensonga eyo mbasaba ne bannyabo akalulu tukalonde ate tukakuume.
buli omu abeera embaga wa muki bakasana zene banja okuva Nakawani na Honorable Elias Lukwago Musoke, Honorable Rogers Kizagobi, Honorable Kayanja Prosi, Honorable Kaiwa Jesse, Ejaji Erumira Senyonga Tom. Tumugamba tu wa inna lillahi wa inna ilaihi wa barakallahu fikum. People power, NUP, netedete, kandete bana. abampuliriza abali kukiayi mukulembeze mbebazora okubeerako mwongere okubeera nti musheyalinga temunaba kulabaku temunaba kuwulira mbebaza bane musubscribinge ku YouTube yange kubulako abantu 3 sobole okubeera nga ndekerawo gamba subscribe YouTube subscribe naziko gyemuli erinnya najjembali yakansala wamwe omu bwatyo Wambuleera ng'olunaku olwaleero ndi mu maaso gammwe wano ng'asaba akalulu ka Harriet Nakwere Kafeero ennaku z'omwezi nga 16 ku lunaku lwokuna buli omu aleke kyalina agenda londe Harriet Nakwere Kafeero bakane bange tembakuutira kiri kimu Kayunga yaffe yali ya Nuupu era erina okusikirwa omuntu Wambuleera. People power, our power, njagala mugobe oyo omwana eyeeyitira tihabulwa njagala mumuwabule ng'ennaku z'omwezi 16. People power, our power. People power, people power, people power. Omulodi kansala Kiranda awali akiikira Maziko Town Council. Mukubireko ku bugalo. Nzize mbasaba omulanga gwa maama Nakwete Harriet Kafeero. Bwakya kumakya nga ffeffe kaba mutuze ekyebanja abasajja bano balina ettima. Bana Maziko Town Council ne Kayunga yonna mbasaba ekintu kimu. Town Council eno njagala Venasi ne Farida Kibowa bebaba bamuwonge abasigadde mulonde Nakwede mwebale kujja People power. mwebale mwenna abatuuliriza mwebale mwenna abali batuuliriza mbasaba kindly nsaba musharinge nsaba subscribinge ku YouTube yange embula y'abantu 3 tuweze wanuke tugezezaako okulaba tubaweereza. Njagala basaba ekintu kimu mu bulamu bw'ensi omuntu eyeerabira amangu tasobola kutuuka ku birooto bye. Emu ku nsonga lwaki abamu ku ffe abamu bagaga abalala baavu kiri kimu twerabira okubonaabona kwe tuyitamu ne tusanyuka mangu nnyo. Tubonyeebonye Kayunga emyaka 20 nga tuli mu NRM yetukalakata n'essaawa zino bakugamba sigala ng'olonda NRM ekole ki basaba ne bannyabo tubuuke. Ekisembayo olunaku olwejjo nagambye ab'ebusaana miitingi yakolebwa ey'ebisolo byonna n'ebinyonyi. Enkoko teyagenda ku miitingi negamba embaata nzojja kunteeseza. Babuuza embaata nti muku abali wanani bwe banaasalanga ku mikolo yagamba enkoko etaase bakole ki bagisalenga. Segona atuuse Segona omubaka abali bagamba Segona ng'awuze atuuse genda olonde akatugenda kakuuma musheyalinge abantu bagenda bakendeera bokisi zigobelere paka wezikola ki. Waliwo akakodi akokukyusa bokisi evudde wano bagikyuse batwale ki ebyo byonna tubitegedde gwe mwennyini gwatandikirwako kuumakalu Mukama batukuumire. People power. Mubakansala ono yasembye saagala nkubakamba. People power. Abantu b'e Kayunga tubalamusiza nnyo amanya n'eddoboozi nze kansala Esther Nalubwama okuva e Lubaga. Bannange njagala okugamba ekigambo kimu. Ebintu byonna ne Honorable Kazibwe Bashiri atuuse. Ne Honorable Kazibwe Bashiri mbayirewo omubiri atuuse.
tebakyakimanyi. Nakoze resolution musabe Katonda mukkirize Katonda agenda mukuggyako kijambiya. Mbasaba mulonde omukyala Harriet Nakwede ku lunaku olwo nga 16 mujje mu bungi temutya tugenda kujja ab'e Kampala tugenda kukuuma akalulu. Mwebale.